Poliisi etaddewo obukwakulizo obutalina muteeka mbuleeta embwa eziwunyiriza. Muntu wa bulijjo okyalunda embwa eziwunyiriza. Leeta ebizikiza omuki omuliro. Ani wano first of all tebakukkiriza kuleeta bizikiza mu muliro as a private citizen. Tetali muntu wa bulijjo akkirizibwa kugenda bweru n'aleeta bizikiza muki muliro. Oba yagala kuzikiza gwawa. Ebyo bintu byaki bya poliisi. Teri muntu ne bagamba ambulance ezo osobola ozifuna ngo ezate tubadde nazo 6 mulamba naye Kyagulanyi agenda okwebuuza ku bantu abadde atwala ttaala eyaka agenda na parafini gwe banaazikiza. Omuliro gwa Kyagulanyi tegwetaaga kuzikiza na byuma, guli mu myoyo gy'abantu. So fire tetutegeeza ku ndoza bawulira people power baga teri kuzikiza balowooza twafuma omuliro. Tulina program ffe tutuukiriza buli kawaayiro mu ssemateeka era enkya tugenda wa eggulu, tubukeereza bwaki bwa nkokola tugende wa eggulu. Bwe tunaava eggulu tugenda lira, bwe tuva lira tugenda Adjumani. Ffe tetwekweka. Twategezezza Electoral Commission Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine akulira ekisinde kya People Power ayagala kwesimba ku bwaki ku bwa president.